Mukwano gwange omulungi nkubuzaako wasize otya kulika obukedde weebale kubaako gy'otussaako engalo naawe alina ky'okola mukwano gwange oli wa ttabu nnyo nkubuzaako gwe yenna eyeetadde mu nkola ey'okubaako by'okola mukwano gwange nkubuzaako gyebaleko naawe asinziridde e Dubai, Qatar, Saudi Arabia weebale nnyo weebalire ddala mukwano gwange gwe avisitinga ku progenmedia.com mukwano gwange okuleerolera ku mawulire aga entertainment saako nago aga sports nkubuzaako weebale nnyo weebalire ddala amawulire g'empise nago enkya lunaku lwa leero mawulire gannaku nnyo mikwano gyange. Omubaka wa paliamenti eyali owa Kyaddondo East amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu oba muyite pulezidenti wa Nuupu avuddeyo n'ayisa okunyolwa eri Kansiime okufa kwa Kansiime Rita kansala wa Makindye constituency mu Bukasa Palisa avuddeyo n'ategeeza nti kitalo nnyo kitalo ddala okuviirwako omwana omutono eyavaayo n'ayimirira ku bukulembeze saako ne Rasta Twaha bonna abataddemu n'agamba nti kitalo nnyo kitalo ddala kubanga bano bonna bafiiriddwa obulamu bwange kibi nnyo era n'agamba n'agenda mu maaso n'ategeeza nti mu nsi muno tulimu kaseera buseera wabula ekiseera kyaffe abamu lwakuba tekinnatuuka n'ategeeza nti ekitalo nnyo mikwano gyange kitalo nnyo kitalo ddala n'agamba nti tusobole okukozesa obulungi obulamu obutuweereddwa mu nsi muno tusobole okulabika nti mu nsi muno tuvaamu nga tulina kye tulese ekirungi n'okuwa example ennungi oba okubeera ab'omugaso eri emigi gy'emito gye tugenda okuleka mu nsi muno mikwano gyange ekitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako Kansiime Rita owa Makindye constituency mikwano gyange kibi nnyo ddala naawe mukwano gwange ali eyo nkutusaako eggulire lino naawe sapoota wa Nuupu ali eyo munnange nkutegeeza nti kibi nnyo okuviirwako Kansiime Rita omwana omuto kansala yavaayo ne yeesimba ku lw'okubeera kansala wa Makindye constituency mu Bukasa Palisa kitalo nnyo kitalo ddala mukwano gwange nja kuba nkutusaako amawulire agakwata ku nsonga eno mu bunnambiro amazika gagenda beerawo naawe yenna osobola okulabika nti weeteeka mu ddene osobola okulabika nti weeteeka mu lugendo okugenda okuzika nja kuba mbikutusaako wano ku Progen Media TV mukwano gwange gwe atanaba ku subscribinga nkujjukiza genda mu maaso okikole mu bwangu tusobole okutusaako amawulire gaffe agaba gakagwawo wano ku Progen Media TV naawe mukwano gwange gwe eyeekuumidde Dubai, Turkey yonna gy'oli mukwano gwange Qatar yonna oba oli wano mu Uganda oba oli liddawa ate ng'olina ky'okola mukwano gwange kweno weekend gye tutandise olunaku lwa leero nkubuusaako weebale nnyo weebalire ddala kankomewo n'amawulire gaffe amalungi agasingako wano nja kuba nkomawo mu bunnambiro nkusabye tonyega kapesaako sigala nga weekuumidde ku Progen Media TV.